Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala kubanga nkutuusaako ekituuse ku RDC ow'Ebuyikwe. Tekibadde kyangu yadde eddakiika n'emu. Abatuuze bagugumbudde omukyalo ono RDC ow'Ebuyikwe. Ngenda kuwa amannya ge nkubulire n'ensonga lwaki. Omanye ensonga z'ettaka zitandise okubanga zireeta ebizibu. Eno waliyo be basenda, eri waliyo be baagala okugula, waliwo be batundira mu mataka gaabwe, waliwo be baguze empewo n'ebirala byonna ebifaananako bwe bityo. Gwe agoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Njagala kubanga ate nkuwa updates zino at least osulwenga na gano ogategedde. Waliwo omukyala ono nga RDC owa saidi z'Ebuyikwe. Amannya ge bamuyita Hawa. Bamuyita Hawa Ndegge. Ye RDC w'Ebuyikwe bamuyita Hawa Ndegge. Ono nno abantu b'oku kitundu oba abantu b'omu district ey'Ebuyikwe bamunaabidde maaso, balumbye ofiisi ye nga bawanise ebipande nga beekalakaasa nga bagamba bwe kiba kisoboka leero tosula ku kitundu kino, tosula mu district yaffe olw'ebyo byokola ffe bye tutakkiririzaamu. Omukyalo ono jjukira RDC nakubulira RDC kyakola abeera representative owa Museveni mu eyo area kiri resident district commissioner yabeera alondoola mu bufunze abanga mbega wa Museveni oba mbega wa president mu kitundu ekyo gy'abamusindise ba RDCs mu bamanyi emirimu gye bakola. Ba RDCs babeera ne office number nga balina ne ba deputy RDCs ate ennaku zino balonda ne ba assistant deputy RDCs. Kati omukyalo oyo bamuyita Hawa Ndegge, oyo nga ye RDC ow'Ebuyikwe. Ensonga za ttaka njagala kubanga nkuwa akatambi kano olabe abantu bano osanga naawe oyinza okuwulira babadde beekalakaasa boogera ki, babadde balina ensonga zaabwe. Njagala owulirize ebintu tebirabika bulungi nnyo n'eddoboozi nja kusaba oyongeze ku ssimu oba gadget yonna gy'okozesa okuwuliriza, naye wuliriza message ya bano nzije tubeere nga tweyongerayo. Kugulawundi walitegedde kyo kiri wansi naye tukusaba abantu bano booteeka eno be bakufuula okubeera omubi. Okiwulira pulezidenti munange sikumanyi tomanyi naye gwe nkumanyi pulezidenti Museveni yakola kintu kimu. Obanga owulira ebigambo byenkugamba nze bampita Hawa jangu onyonyereze omwana gwe bayita Hawa nayo tukusaba akolagana n'ababbi b'ebibanja tugoba ku bibanja fe ab'ebibanja RDC
mwezi mubiri yafuna obuyinza nagamba abantu baleke obuyinza yabufuna kubulidde mwezi gumu alamisi ogenze n'abantu benyini ne security endagano zo zino kuva mu 7 kitanga alimira ku bibanja ebyo akolagana n'ababbi okubba ebibanja byaffe kitaffe bye yatulekera kiwombozi oyo omukazi oyo temulina nti oba mulina etteeka lyemmenye zekaze picha kansala w'egombola yosi ate speaker district mbasaba kino kyemukoze temuliimu gundi kubanga mulaga obutali bumativu bwammwe kasamba nga mulina temukozeza olwekyo mu mbeera eno njagala kusaba tukwate ensonga n'obuki n'obwegendereza naye ofisialabuzibu eno babadde batukanga batuliddeko obutali bumativu bungi mu bulazi Yes, embeera bwetyo bwebadde etambula. RDC ensonga ndowooza naawe owuliddemu ebimu. Abantu bano babadde beekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe n'engeri omukyalo ono gyakwasaganyamu ebintu by'ettaka mu kitundu kyabwe. Jjukira RDC abana obuyinza bungi. RDC ebintu bingi byasalawo ebyo ebiyamba abantu oba ebikosa abantu. Kati ebiseera ebisinga olabye emirundi mingi nga ba RDC nga abantu ba bulijjo bavaayo ne beegugunga. Kati ne ku mulundi guno RDC webuyikwe yaluguddemu era abantu bagamba togenda kusula ku kyalo kino bwe kiba kisoboka vaako genda bakuteeke ewalala babeeke ewalala gye bakusindika ffe tukukooye. Kati n'ebigambo ebibadde bivaayo ebimu nkakasa tobiwulidde bulungi naye ebigambo bingi nnyo ebibadde byogerebwa ebimu nga bya bukambwe bya busungu bungi. Gwali ku mukuto gwa Region TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo okutambula naffe. Weebale kubanga okyali naffe ebbanga lyonna ate naba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ku mukutu guno. Kkiriza nkujjukize Haji Kasujja ono nga ye musomi wa dduwa owaffe waddala nga bulijjo wentera okuba nga nkugamba ono asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja okumpi ne River Nile. Akola ku bizibu bingi nnyo omuli ebizibu sente tezirabika, ebizibu nga toweebwa, ebizibu ensonga z'omumaka tezitambula bulungi nnyo, tolina mirembe, sente zibuze, oyagala kugoba ku bintu bigenda bweru naye tebitambula bulungi nnyo. Ennamba y'essimu yeeyo byonna ajja kubanga abikolerako ensonga zitambule. 0753 85 64. Omusajja oyo mukutuukirire weesirikire ebisigadde ajja kuba abikwasaganya. Tuwuliziganye mu updates eziddako Red Zone TV kwoli.